aha bannange munsasire leero ndi ne kazine wange kamala okulabanga ne wanonera bulungi nnyo njagala okwaniriza mwenna ba comrade mwenna ababaddewo nga Bob Wine Principal Bob Wine unveils new NOP offices Shira Banks omwalo oyo wa NOP ngutumiddeko nnyo kizibu nnyo okusanga abaana abawala nga mmwe nga mwagala ebbeta Uganda naye kyewuunyisa nange kubanga nkirabyeko Shira Banks kutumiddeko nnyo Bob Young nkwagala nnyo XP nkwagala nnyo Lucy Lubongo it was so amazing njagala obagamba amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mato omutali mazzi ne Seriraka twava erengo isingiro ne tuyingira Buganda tuli bana basabasajja Kabaka ne twatuuka n'engero twasikyusamu be bagambanga nti woligwa wendigwa fetuga baga woligwa wendigwa fetuga tumala kugwa abaana ba Buganda Ssaabasajja Kabaka n'antaweta n'antagambwako muwulize ebintu bino n'antabipingwa yasemba ate ne wasigala omu Obuganda buddamu ne bukola butya ne butinta njagala bannange okwebaza mwenna nkiddamu mwenna abaana bendabye naddala emisaayi emito njogedde ku muwala gwe bayita Shira Banks muwala wa NOP bw'oba wa myaka 19 muwala alabika bulungi waliwo naawe besitamanyi manya ba Bob Young bavubuka mbasinga obukulu naye bambi watunuliranga kagamba bakuwa essuubi omanya abantu abamu basobola okulowooza bino ebintu byabampuuga byabaluusi Lubongo kati olaba ku baana ngaabo oddamu essuubi ne leero gamba munno nti nno ndi nno ne muganda wange ono ndi ne muganda wange ono Gideon kansubire nti tuli kiriya Gideon ndi ne muganda wange Gideon kubanga leero empanga bakiyita batya Abaganda tusazeewo kulya ffenna empanga kuliko abantu awo good njagala ogambe muno nti Kaye Wisdom atuuse in the house tambuza link eno bw'oba olaba vidiyo eno nkwegayiridde ng'olaba vidiyo eno genda ku YouTube channel wandiikamu nti Kaye Wisdom official it's my YouTube channel ogendeyo subscribing nabagamba omwaka guno kugweko nga tuwezeza abantu n'ebaba 7,000 bambi subscribe n'otuuka ku munno oba boyfriend yakwanye kwata essimu ye genda ku YouTube channel mugamba tugobera kati Kaye Wisdom ye TV yaffe tuwa amawulire gendayo subscribe mugenda YouTube channel muwandike mti Kaye Wisdom official. Kaye Wisdom official is your TV, is your YouTube channel wosanga amawulire agali wano ne wali agakwata ku buli kimu. I am a political and social analyst nkunyonyera ensonga nga weziri abamu ne banyiga timulako mikwano gyange abali mu security abagamba Kayegwe kale Kayegwe wanakwadde oyogera ebintu naye byoyogera byo bituufu waliwo yangamba nti Kaye lekera okwogera byenjogera ne mbuuza byenjogera bituufu naga byoyogera kale 9 ku 10 bituufu konza kakitegeeza naise ndi mu distinction siwe wao Gideon omuntu ayogera nga byayogera 9 ku 10 bituufu kitegeeza aba mu distinction njagala obebaza mwenna ntumirako abantu mwenna abali mu Kabaka wa Buganda mpagala nnyo Muzeeyi Ntege head of protocol nabo mwenna njagala okutumira ku bantu abasala obuntu ne munteeka ku TikTok ninake nalabye nabadde buli Saturday mbera ku TV ya BTM kuva saa 10 paka 11 ate era mba live ku YouTube channel eno Kaye Wisdom official nalabye akantu ke basazemu nga njogera ku Kabaka wa Buganda nga nyinyonyola kituufu actually kansoke nawo nga sinakulanga bengenda kulanga njogera bino ndinange kukigula luggi gamba muno nti Kaye Wisdom atuuse we are going just to use 40 minutes zokka nve wano nina akantu kentaddemu abamanye essimu yange abamanye namba yange ya WhatsApp enamba yange eri 070489439 eri 0701 494039 era otuba tukola live eno solo jikubako n'ogamba olina kyeyagala okuteesa essimu yiino mbeera nayo nsobola n'ogiddamu ngenda giddamu awo kastamala okulanga product zino ngenda kuba ngiddamu naye mpuliriza nina kyentadde ku
ku status yange bw'ogendayo solo kiraba ndifayinize nabadde njogera ku kabaka wa Buganda nenjogera nti kabaka wa Buganda ayitibwa His Majesty nabeerawo omuvubuka omwe yaŋŋambye yansindikidde ng'ali Bulaaya n'aŋŋamba Kaye nali sikifangako njawulo eri between His Majesty ne His Highness kati nansindikira ng'akikoze mu Google yataddemu nti difference between His Majesty na His Highness kwegamba kubanga NRM government ye yaleeta ekintu ekyokuyita kabaka wa Buganda His Highness ekifu wefufululu osegedde kati bw'ogenda mu Google teekamu difference between Majesty gamba difference between Majesty and Highness bakutegeeza nti ekintu kye bayita Majesty bakiwa bakabaka ba emperor otegedde ekintu ekyo bakabaka ba emperor baba empress bye bawa kati ate Highness bakiwa ba prince ba princess kati NRM government kubanga evuruga nnyo Museveni avuruga nnyo naddala obwakabaka bwa Buganda ye yaleeta ekyo ekintu nti mbukabaka w'ennono anayitibwanga His Highness yakikola nga kujeregerera tusobola kudda wano nenzirira kabaka wa Bunyoro ne muyita His Highness Kabanyoro tuli ku Bunyoro ewava bakabalega Kabalega defined the leadership of Eastern Central Africa. Tosobola kukera kumacha n'omugamba n'ogamba mbu muzukuru wa Kabalega tumuyita His Highness akatete ne musajja ne muba mwakyawo obwakabaka n'ebyo byonna mubikola kubanga temwagala Buganda nakyogedde kankiddemu wano era mwe mukimanya munote Muganda mwafe Muganda mama wange yekawe mumbejja wawano mu Buganda naye nze ekituufu nkiyita kituufu esegedde nze waliwo omusirikale yaŋŋamba Kaye twali tumanyi osaaga twagenda wamu empambiro okubanoonyerezaako ffe twali tumanyi nti abanyankolo beesiba mu bwesibi ne babuuza nze nsobola okwesiba ku bantu abawunya obusa nze sista wange bulijjo nabagamba Gideon tokimanyi bamuleeta wano ennyumba yenna twasula tutunula togula amadirisa bwe tuti ng'awunya obusa awunya omuzigo awunya biki kwegamba ffenna twasula omwana wange nga gawanange oba kiki kwegamba naye nakeera ku makya ne ŋŋenda ngula buli sabbuuni owakawoowo gw'omanyi n'engula ne bino bibaasi gundi soap ne tumunyika bunyisi muli okumunaaza simple as that ne mugaka kati why will I get and what will I gain okugamba mbuno mu western nothing actually ne mugamba naye nze ku rigimu yambuulirayo omuntu ababadde mu bifo n'atuuka n'abanga asitudde ekintu kye bayita omulaalo n'akiteeka waggulu nze nkikoze ekintu bulaalo kyali kivume nze nkikoze because I gain a place in this country abasinga mmwe muri mu bifo bya bufuzi oli minisita oli RDC nga gundi muzeeyi gundi mukwano gwange Fred Bamwine naye ng'ebifo by'oli Museveni yakulonderamu ate abantu nga tebakwagala nnyo kiri awo naye wiziddomu abantu bamwagala I can define and I can tell you nti nsitudde ekigambo kye bayita obulaalo abantu ne bakitegeera era ne bakyagala nti waliyo abalaalo wamma abategeera simple katisobola kujja wano ne nvumirira bwakabaka bwa Buganda ne njogera nga Museveni kyagamba ti kabaka wa Buganda bamuyita His Highness nze nga nasoma ebyo tosobola binnimba sisobola kujja wano ne mpita omukama wa Bunyoro ne muyita nti His Highness kati bye nasoma mba sibimanyi genda mu Google teekamu enjawulo wakati wa Majesty ne Highness nze naye mmanyi ekitta NRM government kimu kyokka ne Museveni alowooza banaayita kabaka wa Buganda His Majesty alowooza nti kijja kubanga bamuwadde obuyinza kitegeeza nti ayino kituufu Majesty aba ayina obuyinza naye kati kankubulire bw'oba mu NRM kale mmanyi abantu abali mu NRM Museveni agamba nti mbumuba bidomola munetulonda ebidomola kale muri bidomola kale kasubira abasinga muri bidomola naye kankubuuze do you think kabaka wa Buganda kangeze ku wa Buganda gomula do you think wamutuna boti nti talinayo wadde kale wadde tondo ya kyebayita power tekiri mu mundu na sente ze mulina power omuntu alimirira bwati n'alagira wano njukira NRM government mwali mulese ekintu ekyokugema polio buli muntu yali aganya not only Baganda people but almost Ugandans all they had refused to take their kids for good immunization against polio
naye kabaka wa Buganda we yajja n'aleeta Prince onalye mu Ngereza bade anti kakati twakwata gundi sanga lya mbogo n'aleeta Princess onalye mu Ngereza asoma ne bamu immunizinga against polio. Uganda yonna yatwala ago ge bayita amaanyi mwe mugende ne era nze nsekera Abaganda bange Abanyankole bwakwata ne mundu n'alowooza nti amaanyi yes oyina naye agago gali temporary. Kabaka wa Buganda ayina amaanyi nti ne waba tayogedde ensi egweno bw'oba wali otegeera ng'oli wa poli. Nalaba Abanyankole bangi nnyo nabaki oba nabaki oba baki kuba nalaba abamu boogera lulimi ki ebyo nga tudduka. Walaba omusajja azze tayogedde naye ng'abantu okumulabako bakaba n'amaziga ago ge bayita amaanyi ate osobola gabajjako ge bayita amaanyi. Nze bino mbibagamba mikwano gyange mayefero westana tuleme ate kusiriwala osigere ekintu ekyo tuleme kusiriwala n'owoba toyise kabaka wa Buganda his majesty ng'olowooza mbu lwakwata mundu oba oliko ekikyama nti mwe musoma muwawa musoma kuyita batugamba nti ebibuuzo byammwe mmwe bibasanga awo kubanga munanga bakulembera amatendekero abasinga bava wamu bibasanga awo naye ffe abasoma okutegeera tusoma kutegeera na kutegeerera ddala kunnyonnyola bantu. Amaanyi tegali kubanga gwe president wa Uganda, amaanyi tegali kubanga gwe RPC, si gwe CDF. Nti abasinga ba RPC ba Uganda bava mu kyalo kyekimu ntunga mu ludda wa ago sige maanyi. Osobola okuba ne mundu omusajja n'atuna butunuzi bw'ati kabaka wa Buganda ng'anyiize n'olaba ekisobola okuba wano mu Uganda, and it can happen. Nasesenga ndaba government erimu mu comparing ekyabadde Sri Lanka. Let me tell you, ekiritwala Museveni wano mujja kyewuunya kaliba kasubi. Nze mbabulyanga nabbi tegali bamaanyi kaliba kasubi kati ekigendo mutwala andi nkigamba nnyo mikwano gyange abali mu government nti mwetereeze nga mukyalina opportunity kubanga ekigendo bajja mukulembeze namwe mugenda kukyewuunya. Simple as that. Togenda kukitegeera ne mugenda kukyewuunya. Mbagamba nga ababaagala you have the opportunity okutereeza ebyalema. Let me give you an example. Gideon otambuddeko namwe abandaba abamu mutambuddeko. Waliwo omusajja yaŋŋambye Kaye watugambye nti tulina flyover eya kilomita emu. Uganda ye yokka eyina flyover nga ya kilomita nze nali siitankeyo mmanga eringa kuleirwe Gideon nayise kuleirwe nga mmaze emyaka nga 9 siyiteeyo mmanga nenda wantu oweza na kilomita nga waliwo flyover okuva eno nga ku Shoprite oba n'ogukalinga ku ssawa ya Queen awo okusala awo Queenziwe nembuuza lwaki flyover teva wano nga kuleirwe negenda neyita ku round about y'ekibuye. Gideon otegedde mwenna abandaba mumanyi ekidda emakindye awo mulaba round about y'ekibuye. Gideon okimanyi round about y'ekibuye. Round about y'ekibuye luno ludda Katwe, luno ludda Makindye, luno ssaawa ya Queen luyita mpaka Ntebe. Ewantu awo osobola okubeerawo okumala 2 hours nga muli mu jjaamu. Tosobola kuŋŋamba nti ofuze Uganda emyaka 37 kagina oli osobera mu Full Gospel Church mutambudde Uganda mwali bannaku nabaavu niera balere temulaba temukoppa okusooka okujjawo ssaawa ya Queen mwandikoze flyover ng'eva eno gye mugitadde oba ebayitayo wanga agenda ensambye simanyi iyo nti simanyiyo okuva ku Leirwe ne mugitwala paka ku ssaawa ya Queen ku Queenziwe flyover yammwe gye muzimba yandivudde ku Leirwe neeyita ku Queenziwe mu abamanyi Kampala. Nze eyo mbadde ndudde okuyitayo naye mmanyi nti olyo ekkubo baliyita Queenziwe. Ekkubo eriva eno ewaali ssaawa ya Queen paka ku roundabout y'ekibye baliyita Queenziwe. Lyerya waggulu so erya wansi ye Katwe. Flyover yandibadde eva eyo neeyita ku Queenziwe neeyita waggulu negenda esala roundabout between gye bayita roundabout y'ekibuye azinijjamu akendera. Naye what is funny, flyover gye muzimba eva wali ku Leirwe tetuuka n'eri Leirwe netuuka ku Queenziwe teweza na kilomita
kati waliwo nakyogedde omusajja omu n'aŋŋamba Kaye teweeruma eyo tebagiyita flyover mbu bano basajja bafala bazimba crossover wallahi muzimba crossover tusobola kuzimba flyover n'oŋŋamba mbu bagiyita flyover eyo bagiyita crossover kubanga eringa bridge buuka wano paka wano kati wembagambako nga mulowooza nti Kaye tatwagala no kagina mutambudde kyobala nagaa muzeeyi wange Jeno Katumba amala va ku bintu kagina wamala okukola ebintu bye nga gwakuleeta wali oyogera wano nagamba Jeno Katumba amala wali oyogera nga bagula oluguudo lwa Southern Bypass ne bakuteeka mu kamera n'ogamba atalina kusasula wano ye president ne vice bakuteekawo technical okube kabaka nti kubanga wamala okyogera buli muntu yenna yakunyiigira nenkugamba muzeeyi va ku bintu ebyo kagina ajja byogere agamba abalina oyita kuno oluguudo nga tebasasudde ye president ne vice tebajja kunyiigira naye bamala obikola nga bo abawasana tebaagala babanyiigire nga baleeta omuganda Jimmy Katumba Wamala ng'oyogera ebintu eby'ekisiru ogamba otya ng'ettaka eryo lyonna byali lya kabaka eyo yonna yavunaanyizibwako n'ogamba ebyo byemukola by'okumirating obwakabaka bwa Buganda tebiina kye bigenda batwala kambawo amawulire wallahi bilayi talayi as a westerner President Museveni wavaako leero enkera tuzzaawo obugabe bwaffe obugabe buddawo simple as that why bannayuganda bakkiriza mu bwakabaka bwabwe ate bakabaka baalinga bakolagana nga tebasosola obugabe bwali buti n'Obuganda nga woolaba obusoga nga woolaba simple as that naye muzze mwawudde yaludde abantu bye mwawulayawula ngenze nnyo nga sinaanakulanga anyway akadagala kano emmala okukalanga ngenda kuwa n'ennamba yange njiddemu akadagala kano bakayita Kelly's Parken company bagita Kelly's Slim Tea akadagala kano bw'oba ng'oli munene ng'olubuto lwagaana nga lunene akadagala kano wookagula ennaku 3 kali mu paaka 27 mu nnaku 7 oba omaze okulaba results naye singa okanywa ne kaggwawo nga mu butuufu tewukendeddeeko kuba essimu bagenda kuddiza ssente zo mpa amagezi buli muntu akanywa tisooka weepime bw'oba oyagala kogga mubiri sooka weepime olabe nti nyina kiro 10 otandika okukanywa bw'oba otuusizaako mu makati oddemu weepime olabe kiro mmeka z'osaze ekyokubiri bw'oba olina olubuto nga lunene kwata bw'oti akaguwa bw'oba tolina musipi kwata akaguwa weepime otandika okunywa akantu kano mulimu kano kabode kukendeeza mubiri n'ak'olubuto weekali bw'oba oyagala kukendeeza lubuto kwatayo omusipi weepime tandika okukanywa bw'okanywa n'otokendera ku lubuto kuba bakuddiza ssente zo akadagala kano kali organic company eriregistered mu America tewali dduuka nti lino likatunda bakola delivery lwa nsonga mu Uganda abantu bacupula akadagala kano akeetaaga okuba bukuba essimu ne bakola delivery waliwo ennamba gye balina ennamba yaabwe ya WhatsApp yokka just oyogera nabo ku WhatsApp omukyala Juli abeera mu America addayo nkya ennamba ye yeeno ya WhatsApp yokka eri 0 actually ndowooza nja gisoma nga mmaliriza naye kati oba okaagala nkubira nga nkusindikira ennamba oba wano oba oli Uganda nga bakudelivalingira ng'osasula wa boda ennamba gy'osobola okukubako eyange osobola ogikubako oba osobola okusindikako mu message yonna ng'oyagala akadagala yes ennamba yange eri 070 49 0701 49 39 ng'oyagala kukoza lubuto oba mubiri akadagala kano tekakoza mabeere tekakoza bitundu bya kyama ekyo nkimaze Barwazi Forestry basimba miti waliwo opportunity gye baleese mumpulirize bulungi balina ettaka lye bafunye eddeni bali mu ditunda bw'oba ne miliyoni 6 mwe mumpulirize bannayuganda bw'oba ne miliyoni 6 bana abasajja bakuguza ekeji mu miliyoni 6 tombuza ttaka gye liri gwe wononkubira nga nkwe ennamba ya pasa success nga gamba weriri eka namba ku miliyoni 6 naye nga tebakuwa kyapa kiba kya kibanja kambabuulemu ababadde bambuuza mu Uganda ownership of land ya free ya bika 3
waliwo ownership of the land by title ng'olina ekyapa, waliwo okuba ng'olina endagaano ng'olina endagaano ng'oli wa kibanja oba ng'oli wa liizi. Kati bano bakuwa nga ettaka lya ndagaano ng'osobola okwegoberako ekyapa kyo. Bw'oba tosobola kukyegoberako osobola okumubuuza Wisdom, nkoze ntya okugoba ekyapa? Nga nkugamba ali ku Darwinton ng'ofuna surveyor nga gobera ekyapa, si lawyer, surveyor. Surveyor bategera eby'ettaka nga gobera ekyapa kyo. Naye kati Barwazi Forestry bano basimbi ba miti bw'oleeta $6,000,000 bakufuna eka y'ettaka, balina ettaka liryeyo Kayunga we balifuna bati ku $6,000,000 nga eka y'ettaka yo bakusimbirako emiti 10,000 bwe bamala batogizimba ne bagirabira okumala omwaka mulamba ku $6,000,000. Omwaka guyitawo ne bakwasa ekibira kyo. Naye njagala kugamba bw'oba wali osimbye emiti tebasimba payini, basimba kalitunsi ttaka. Mu myaka 2.5 osobola okudya egyo emiti n'ogitema, bakuyigiza engeri gy'osobola ogitemamu ate n'oleka enkonge ziri ne zimera ne ziba nga zisobola okukomyawo emiti emirala. Mu myaka 2.5 osobola okutema emiti egyo n'oggyayo kasenteko. Ate gwe oba toyagala kugula ttaka eryo lye batunda eyo, Barwazi Forestry $3,000,000 bakupangisa ettaka okumala emyaka 7. Obawa $3,000,000 ne bakolera endagaano mbalooya mbeerosi ne bagamba we wanewawo n'osimbawo n'akapande nti kubanga abantu bangi nange nyinawo we nina. Kakati we bakupangisa emyaka 7 ne bakusimbirako ku $3,000,000 emiti 10,000 ku eka y'emu ate ne bagirabirayo okumala omwaka mulamba. Kitegeeza emiti egyo osobola ogitema okumala myaka 3 n'ogitema ate n'emyaka emirala ina egisigaddeyo nga gikuze n'ogitema, oba n'otogitema n'ogamba egyo emiti gyange 2,000 njagala gikwate ekibira omuti gube nga gwenkana guti nga gulinga gwa Congo. Simple as that. That is good business. Mu $3,000,000 osobola ozirya ne ziggwawo nga tomanyi kye zigenze. Bw'oba oyagala Barwazi investment ba forest abasimba emiti era ngenda kukuwa ennamba yange obakubirako. Osobola ga Wisdom nze njagala ettaka, njagala acres nga 10 oba 5 ne kibanyampolo kisasula. N'ogamba nze ngenda kusasula ku eyo kibanyampolo bansimbireko n'emiti nga tugenda mu balooya we bali ng'oleeta baganda bo oba toli Uganda leeta baganda bo nange nja kubeerawo. Nze nno nina ebyapa by'abantu, nina ebipya by'abantu obanga 5 nsembyeyo na kya muzeeyi wange ali mu Amerika ali awo Kiwenda mwogerako nnyo kiri awo. So njagala okwebaza Mukama ku bantu abanneesigise n'ebintu byammwe abataawulira porofoto njagala okwebaza Mukama ku lwekyo. Njagala okwebaza Mukama Mama Maria, Mama Dana, abesutizani balamusizako nnyo n'abali wano. Kati tugenda ku kinyusi eddakiika bannange zintwala. Kanjogereko katono nnyo. I think kino ekintu ndowooza ekya middle class status kyekyo Gideon tulina abantu okwo middle class status bannanga abaagala okukuba essimu ennamba yange nagibadde leero eddakiika 5 ezibulayo tusobola okuba nga tujja kikolako. Middle class status ennamba yange eri gye nsoma bwe mba mwagala nsobola ogiddamu kanjiddemu 070 49 439 yeenu. Osobola okuba noga nyina kye njagala okuteesa 0701 49 40 39 nga nkuteekako ng'oteesa. Njagala kumaliza kino nziruke ku mawuli agandese aga Bobi Wine. Mubadde muwulira kye bayita ekya middle class status. Kansooke mbeeko kye mbannyonnyola. Lwaki Museveni yandiyagadde n'alemera ku kintu kye bayita middle class status nti anti yagambye nti Uganda eri middle class status era bannayuganda tuli middle class income as in buli munnayuganda tali mu lower class tali mu upper ne tuli middle class. Now let me tell you something. Kansooke mbannyonnyole kino sijja batwala mu technicalities ziri az'abasoma economics nasoma economics ne ku university n'ensoma economics ne mumpulirize. World Bank yevunaanyizibwa mu kusengejja amawanga nti eno eggwanga muli bakopi muli baavu oba mwe musukkulumye. World Bank yagambye Uganda nti mwe mukyali wansi temunatuuka na middle class. Kyewuunyisa nti nalabye abasajja ba Museveni aba U-boss
Uganda Bureau of Statistics nga omusajja akikulembera bano bagayi tebaswala Museveni alina abantu be ng'abakwata n'abawa ebifo bwe babituulamu balowooza kwegala ngali gyanfuga bannayuganda ffe abamandaazi tetulina kye tubakola tebakyaswala omusajja namulayo ng'atunudde mu kamera ng'ensi yonna emulaba ng'alimba oyo executive director wa ubos yagambye bwati yagambye mbu wano we muli kyekitongole kino kyokka ekisobola okulangirira Uganda nti eri middle class oba oli first class basajjamu temukyaswala Museveni tuyambe jafamireyo mu bintu by'obufuzi bano bibatategera omusajja yaswaziza Uganda mu nsi yonna World Bank ekusengejja tigwogwa wano naawe ogwa wano ekyo kimu kati oyo wa ubos yaswadde ekyokubiri mugende musoma amawulire ga Monitor Today UN yatusengejje nti Uganda ebadde mu kifo kya 25 mu nsi kagamba ezikyali enjavu ennyo naye ate kakati ate twagudde nnyo tuli mu kifo kya 38 kati kwegamba tubadde baavu nga oyina siringi 10 naye UN yagambye kati ate tokyasobola na 10 osobola siringi 2 twagenze mu kifo kya 38 mu bantu abaavu tubadde tusenvula nga katugenda twetulako nga tuli mu 2 kati ate twaziseeyo kati nabadde ninda omusajja wa ubos ajje ayita bannamawulire abyogere kati yabunidde musajja gwe toddamu okuswaza Uganda ekyokubiri President Museveni nkusaba bw'obanga ow'ebifo ebiri technical bambi tobiwanga mikwano gy'omusajja ono yayogedde ekintu musajja gwe wa ubos wayogedde ekintu ekiswaza Uganda fe abaaso bannange mufube nnyo okuwerera abaana bamwe baleme kugenda mu UPE oba bano abasajja bagenda ne basoma bambi ne batetula ndowooza n'ebibuuzo omanyi mpulira awo ne Uganda waliwo abakungu abamu nga mwattu bagenda ne basoma mbu naye tebatula mbu bibuuzo bibasanga eyo omusajja akulembera ubos wagambye ku TV nga nkutunuulidde wagambye bwoti nti Uganda eri mu middle class era World Bank yakoze ensobi mbu yakoseza population ya 20 oba 20 mufo kyokose ya 2022 kamba buulire mu abaasomako naawe musajja gwe ne government calculation of income status yensi tebagicalculatinga bagicalculating against the population but what matters tebagicalculatinga nga bakozesa gross domestic product GDP kati ngenze mbabisoma tebagicalculatinga mu abakola economics nti ordinary GDP gross domestic product against the population of that country sijja genda mu GDP mbusimanye export and biti kati ekyo mukitegedde musajja gwe gwakulembera ubos simanyi wafuna mulimu now mu nsi yonna bacalculatinga income status yensi eyo nga basinzira ku gross national income against the population simanyi nawe nsobola kigamba musajja ono wabadde mu kamera n'ogamba mbu ubos mwatuula ne mudda GDP against the population mwajja GDP ya Uganda ne mugigabiza mu population okufuna the middle class ya Uganda basajja mmwe tumanyi nti nno muva ku kyalo kyekimu ne babawo emirimu naye temuswaza Uganda emba temusobola all over the world na America yennyini ne China ne munsi yonna kati bakyakozesa GDP against the population bakozesa gross national income of that country against the population nimumwa basajja mmwe abaaki Museveni tuwe ku mirimu omusajja n'atuna mu kamera n'asoza ensi yonna kati omusajja oyo yalimba Museveni n'agenda ko n'agamba Uganda eri mu middle class income ng'abikoze mugende mu state house mulye sente nga mwagala ebintu ebiri technical mbireke nalabako omusajja ndowooza ya Dunia atukiikira mu UN is another good westerner gwe nalinda byategeera ebintu bya gundi international politics is a westerner yes bw'ayogera ng'ali eyo olaba nga takuswaza mbadde nsaba okugamba my fellow westerners bw'obanga olabye ekintu kiri technical bambi tovangayo kutuswaza mbagereza Adonai ayebale
muwestana achikira Uganda mu UN Kaye watuuka okwogera ebintu byeyo bw'omutumya bwoti n'engeri gy'ayogeramu n'abamawulire n'engeri gy'expressingamu n'engeri gy'interpretangamu international gundi politics abagentleman ababitegeera newankubadde mu westana mbeegayiridde temuswaza Uganda tumanye mu abamu abawestana mwafuna emirimu nga temugisaana toyogera nga kintu kiri technical kuswaza abantu world over they calculate gundi income status yensi by use of gross national income of that country against the population. Kagayo musajja aliao. Where is Andrew Mwenda? Andrew Mwenda rastoyamba kuba no. Tumanyi mwali mwene byennyanja mubeera okubba na kukanga. Andrew Mwenda vanga yota aseba no. Nema kuvayo kwogera ku bya nupu byokka banange nupu yonada mwenye Andrew Mwenda watali kwogera amenanga kuma omayo yonada bubwa ni hooligan hooligan namna gani nga who's more hooligan Andrew Mwenda if you compare Bob Wine and that guy who's the executive director of Uganda National Bureau of Standards who can't even differentiate or identify or understand that when they calculate the income status of the country, they use the national income of that country against the population. Nemu ya kulembele strongly. Kanzuruke kubanga ekyandese kisoro kundeka wano ndeke mikwano gya gundi gya Gideon. Kakati ekisinga obukulu kikino. Tereza gamba munno. Tuli fenna simanyi waliwo enzikiza. Okay. Olunaku lwa leero Principal His Excellency Bob Wine akutte ekkubo ne ba MP ba NUP mulindeeko kuba ba MP ba NUP n'abakwata n'abaleeta kavule abatamanyi kavule okay for those of you who okay mwabaludde Bulaya nga temumanyi kavule it's an area eri bajibala mu Makerere bw'oba ova ewandegeya ng'odda Bwayise nga tonnatuuka ku church ya Pastor Senyonga gye bayita Christian Life Church eyo area bagiyita ku Kavule area ya Makerere Bob Wine today against the leaders of opposition never NUP MPs never councillor mayors n'abantu abatonotono kubanga abadde tayagala ku attractinga police ne baggulawo n'asimba kye bayita unveiling NUP headquarters ozigenda okuzimbibwa mu mpuliriza kati bulu omanyi ngenda n'enjogera ebintu newabeerawo balwasama abagenda ne booge kaganga tebategera na interpretation kati nyina kyenjagala okuggyako Bob Wine information gwenyina yagula ekifo kino mu ngeri era akyogedde lobadeba style nga talina gwanyeze nga bo kwegamba akubye Museveni swame bwebba era baŋŋambye kambanyumiza akantu kano lwadde time engoba baŋŋambye nti NUP yatuma muntu ye yagula ekifo ekyo kambagambe kano edda abalokole bwe bajja mu Kampala ennyo nga banyinyiitidde kikino kye baakola amakanisa okuwera bw'oba tokimanyi baatumanga abantu nga basobola n'okuddira omulokole nga wali musiraamu ne bakwambaza ekkanzu n'entalabuusi n'ogenda olamuza ekifo ng'abajjudde abo basiraamu oba nayinitaka nga musiraamu n'akiguza ng'amanyi aguza swahaba kati oyo omusiraamu gwe baateekangawo ye n'agenda akiguza oba nga Pastor Serwadda oba Pastor Lwere bwe bati abalokole bwe baagula plots mu Kampala kubanga Kampala yejjudde abasiraamu nga kizibu nnyo pastor okujja n'agula plot n'amugamba nti ngenda kuzimbawo ki ekkanisa kati bapastor kye baakolanga baafunangayo abantu abalokose nga baali basiraamu ne bakutuma ne bagamba genda wali ekololo tugulire plot eno najja nga swahaba najjewa ogeza nga onogenda ku Kigongo nga musiraamu naguza nga amanya aguziza swahaba munne kakati wamala okigula ne musayininga byonna ye naye n'atambula n'agenda ne baloya n'alaga nti akiguziza ki pasita ekkanisa z'abalokole we zaayala e Kampala now listen to me
to me. I want to use that example to justify what I want to say. Nabagamba nti Besigye waba agenda mu butale bw'Abaganda ng'alinnya mu nnyaanya ekyo tekijjaako Museveni yeetaaga muntu ali technical sigambye ono technical junior oyo junior akyali mu bakazi bali abavandimwe mumuleke muto wange kati ngamba ekintu kiri technical nga kiri serious Museveni teri muntu agenda mujjako nga mutamiivu ne waaba wa famire ye tasobola mujjako ng'oli mutamiivu kiddamu Museveni tosobola mujjako ng'oli mutamiivu n'oba ng'oli wa famire ye tosobola kubanga Kaye ali soba Museveni yeetaaga omuntu n'oba tewasoma nnyo naye ng'olina amagezi amazaali ng'okaliculatinga ekisinga obukulu ng'oliko omukono gwa Mukama ebyo byonna byonna Bobi Wine abiina nkibaddemu Bobi Wine buli kyakola babukubi Museveni swame yali gyesalinga Nuupu nga batayebwa bonna abakolera Museveni baani bonna abali mu Electoral Commission nga tebamanyi okuba Museveni yanyiga bonna n'abagoba in the middle of Kalulu naye waayo Museveni teyaswala kubanga etteeka kwegamba woogoba abantu abadde bakulembedde akalulu n'oleeta abalala mu middle of Kalulu kibanga ekiraga tibojjewo tobeesiga oleesa beweesiga abanaakubbira akalulu sikyekitegeeza naye munaye twali mu Kalulu ne bagoba abakungu b'Electoral Commission kitegeeza ne baleetawo abanaakabba mukategedde ako naye eyo sigendaga ekyo kiri bakyalulala naawe munnange Bobi Wine agenze kavule ekifo kino kiri bakita prime kiri ku kkubo n'aniveeringa be bagenda ozimba edikota za Nuupu ne pulaani yawedde dda flat bapaakinga wansi si ku kkubo nga badipi si ku kkubo ng'abeNRM bapaakinga wali ne baziba oluguudo olwo olugenda erikwaliranga ffenna baba bagenda ku restaurant tubiva nako nga bazimbye ekkubo nga bazzaawo Bobi Wine anivirinze ne pulaani y'ekizimbe nga wansi wagenda kuzimbibwayo emmotoka zizimba wansi oba zinaabanga 5,000 waggulu oba wanaabaayo ki byonna now kati ekino kitegeeza ki kati kankubulire buli lukya nabagamba Bobi Wine yafuuka muzibu not only nuclear kati nze ndwazizaako abantu basiriimu nalwazaako muganda wange ng'alwadde kansa ne bamugamba ogenda kufa ku lunaku bwe tunaafa olaba ze ndwadde enkambwe Bobi Wine afuuse mukambwe ng'olina gatta siriimu kansa byonna n'obireeta wamu eri gavumenti eno otegedde kyenkugamba kyekino kyenjagala okugamba enesimu ebadde ki nina kyenjagala okulaba wano mu kyewunye n'okyewuunya now sorry tuli tutyawo osobola okusomayo yerero gw'omanyi okusoma Oluganda yes gezaako okusoma gezaako ate lukutawaanye lutya mwekamba buulireyo ekintu kimu singa Bobi Wine engeri gy'afuzeemu ekibiina kya Nuupu mu myaka 5 Bobi Wine omukwasa Uganda wallahi bilahi talahi Uganda ekyuka mbadde njagala okwegayira President Museveni tuyambe gino emyaka egibulayo otuyambe owe Bobi Wine emyaka egi abe president wa Uganda wano ng'agikulembe mu myaka 2 wallahi Bobi Wine asobola okukyusa Uganda bw'oŋŋamba nti Bobi Wine asobola okulembera Nuupu mu myaka egitasukka 5 n'aba ng'abatuusizza okugula ettaka mu Kampala n'akulaga nti bagenda kuzimbawo ekizimbe nga Museveni afugidde Uganda emyaka 37 apangisa bupangisa waali tutegeraganya kyova olaba nze ngenda n'ensekerera oli simanyi bamuyita sabbuuni ngenda n'ensekerera musajja tali Efranga Shumba yabadde ku mukutu ogumu gwe sitalaba nabirabe babimpereza ku Facebook ng'agamba nti Nuupu project ya Museveni naye akyogera Frank Gashumba weNRM naye agamba Nuupu nti project ya Museveni abange tubuuza bweba Nuupu project ya Museveni ate go Frank Gashumba wagira Museveni lwaki wandibadde muyombagana
mwe basapota ba Museveni mbadde wandiese nupu ne ba opposition ngewuddisa abantu ku lwa Museveni kakitegeeza Frank Gashumba byonna byayogera bogus kubanga n'omutwe gwe gwa bogus era gyobola atibyes muyita njaga ndi mu kunoonya era leero ekirungi ngenda ku NBS ndi mu kunoonya gundi bamuyitani ogayi Vrasio Mukasa angambe oba bamukaka Bukasi muzeyi wange okuleeta Frank Gashumba ku barometer because talina kyayongerako byayongera byonna talina kya gwe Mukasa mpuliriza mugenda kutta eyo show era musabe nnyo namboozi akomewo eyo show ya barometer mugenda kulaba ng'egenda ekendera rates actually mweno period namboozi gyataliiwo singa abaddewo TV etegera mu that prime time nayo nereeta program bwetu kubanga muddira omuntu talina profession talina kyakola mu Uganda okujja ku TV yammwe kujerega bujerezi Bob Wine oŋŋamba otya Gideon Frank Gashumba awagira Museveni NRM bw'aba agamba ti Bob Wine akolera Museveni era ali mu opposition ya kiwani mbadde ndowooza engeri Bob Wine gy'akulira Museveni Frank Gashumba yandibadde asirika n'aleka Bob Wine n'awugguusa abantu ku lwa Museveni lwaki ovaayo n'ogamba awagira Museveni ye abaffe Museveni kyafuuka kivumo nnyo nti tayagalwa buli omu ayagalwa okukyawa kumugamba nti akulira Museveni otegedde ku kyemugamba Museveni okumanya afuuka liability kyafuuka kivumo buli ayagala okwonoona agamba agwe owagira Museveni segereka enkya ngenda kujja wano njogere ku byabadde Canada n'engeri nkulaga engeri gye basombyemu abantu okuva e Canada kubanga we tuva wano tuli mu kudduka nono Gideon tulina gye tulaga osegera nsomera akaawo wano zijabuseeko okay leero nno kakati mbadde nkugamba nina egundi no Annette Anna thank you Kaye my God may God protect you in Jesus' name amen wuli akano the best of the best njagala mbabuulira ekintu kimu Museveni mu bulamu bwe talimanya Bob Wine kyazzaako amaikiriya gwe Gideon Museveni mu bulamu bwe kyansaalwa nti ye jeno simanya jeno iba ye jeno abaana be ba jeno mikwano gye jeno Museveni talimanya Bob Wine kyazzaako yamukpake ng'aleeta ekibiina amukeke ng'azimba edikoota nga Museveni yakafuga emyaka 37 kati kyemmanye naale mukyegenda okukola keerabye Bob Wine aguze wali egenda kudduka egambe kino tukiguze bakyewe ekizimbe nga dipi kyeyakola kati kyebagenda okukola Museveni talimanya Bob Wine kyazzaako that is how smart Bob Wine is against this government against Museveni. Let me tell you Bob Wine is much smarter much better smarter combine these people who are in government plus the president. You can't tell me this guy has ruled this NUP for less than 4 years. No ngamba nti aguze ttaka mu Kampala agenda kuzimba edikoota ya flat kalina gorofa nga Museveni akyali wali ekyaddondo ne butoyi bwawo bwa pitira twin mama nyabo otegedde gwe kyengamba otegedde nkiddamu Bob Wine will always be ahead of Museveni will always otegedde kakati ekisinze n'okunsanyusa bagambye bati nti nuupu kano kansanyusiza bagambye nuupu tegenda kuva Kamoocha wabula expanding. Actually Bob Wine said it clear. Nuupu is not leaving Kamoocha but we are just expanding. This place is going to be the headquarters of NUP as a party. But offices or building of such kind, they are going to be built in different places. But Frank Gashumba abakula bali amawolu abakulira eri mu byalo bandu mwenda bali bavu banaffe temuli manya Bob Wine kyazzaako chobola the best word Andrew Mwenda could call Bob Wine is hooligan. Now Andrew Mwenda and Bob Wine, who's more hooligan than the other? Because Andrew Mwenda, you were nothing.
you've become something nga mwozi afuuse gundi w'amagye buli muntu yenna akimanya Andrew Mwenda kakati now I may ask now who's more hooligan than the other because Andrew Mwenda said Bobi Wine is hooligan kati ani hooligan kubanga gwe omwana wammwe simanyi mpulira mbu omwana wammwe yali mu kintu kati mwe kike mwe kambabuulire omuntu yenna nga yali nothing nga tannaba kujoininga government tayogeranga ebintu n'okankana Andrew Mwenda was nothing yali mwavu yali munaku yes okujyawo okwogera naye agagga wadde ng'ajoininze government nakuba bintu kitegeeza talina kyangamba nze omuntu asobola okwogera mu bulamu bwange n'ensirika bwe ye muntu oyo abadde kyali nga tali mu government. That's why we are listening to Bobi Wine. We are listening to Bobi Wine. That's why we are listening to people like King Sir. Kubanga ye muyimbi wa Uganda abamu kubatomo atagenda nga ko guru nti agenze kulebeta ba government naye nga azimba si nyumba naye azimba villa mawatamanyi okay mumanyi the mansion Bangalore simple as that njogere kindekeki kambabuulire ekintu kimu nga maliriza mwenna ababadde bagamba nti Bobi Wine yajja kulya kudduka Bobi Wine is here to stay nabasibira nabagamba mukambabule mwetekeze ebintu bino Bobi Wine agenda kulembera eggwanga lino why Katonda yakikkiriza omwana we Solomon mumulaba oyo omwana wa Sirika bwati mugana kulaba teriyo fototumira abaana baffe ba Green Shakira Purity simanyi bitya owa Bobi Wine yamutuma Kampala obwo bunnabbi oyo mwana agenda kufuga kwano Kampala nga emeya olabe gino emyala Museveni gyazimba egyebwayise gitagwa olabe wagitereza mbabuulidde Bobi Wine agenda kukulembera Uganda eno agituuse weyina okutuuka mu nsi ensuubize kino kankyogere bwe nti Museveni n'owomuwa emyaka 4 kulembera Uganda wallahi takyalina kyagigattako Museveni buli lukyanga mukulembezi wa Uganda egenda yeetoolako yeeveera ekeneka eringa siriimu buli lukya Uganda egenda ekeneka mbabuulira kyobola kikye nabagamba nti bw'oliraba akalulu nga kazzeeko muhoozi ng'olaba ballpaper eriko muhoozi ng'eriko Bobi Wine genda osale embaata enkoko oba embuziyo manya Uganda egenda kukola ki kukyuka kubanga eno Uganda yaba generation leader bw'olaba omuntu Bobi kati naye tudde mu mazima twogera kuno nakulira nti ngenda kumala bw'oba gwe n'oŋŋamba nti akalu kaliko muhoozi wa Mambozi ne Bobi Wine kale nga si byakwogera booge gwe wamma mbuulira wammaani akalya bw'ogambye tuli wano nze kansome ku bantu kati njagala kumaliriza bannange gabadde ganjokya leero enkoko njiridde nzekka emirundi mingi mujja kundaba nga ndi nzekka fe twasookanga kuba bintu bino nga tuli ffekka so abalabe baba tebazze tujja kubaawo wamma katudde mu mazima twogera otudde awo mpuliriza ze mbuuza wamma nkubuuza Bobi Wine ng'ali kalu ne baleeta jjenu omuzajjanoza ate buli lukya olweyongerayo abazungu bagenda beetamu Museveni nze kambabuulire ate nabagamba nze ndabula Museveni kubanga mwagala n'owogenda ku kifaananyi kyange ekiri ku profile picture kuliko muzeeyi wange Sale ne Museveni nali waabwe kyekiriko nze sibalinaako obuzibu bwange Museveni kulemera wano wallahi nja mwambaza engatto nange muddutse mugambe bambi tuyambo oba muyisaawo lwakitula muyisaawo kudda Congo simanyi one mission yokka gye nsigazza bangamba Wisdom sigale Germany Wisdom kale tugende Netherlands tudde mazima bannange twogere mazima omusajja wetomera nti jeno ono omusajja Bobi Wine yafuuka field marshal olaba ekibaddewo kyokka nze ekyokugulawo headquarters za Nuupu manyi nti Museveni kati watudaawo era agenda kunoonyereza bannannyini ttaka eryo era mugenda kulaba busobola okukya nga waliwo nannyini ttaka zaawo ng'agamba naye ettaka lyange baali badda nze mbagambye Bobi Wine ye muntu agenda mu Western Uganda
abantu bonna ne bamwaniriza ate nga ne poliisi emugaana okuyita main road naye musajja tali eyo bwe batasiba nguudo okimanyi nti no Gideon Museveni ne mutabani we basooka kuziba nguudo batya abantu kakati bananoonya waakalulu nga batya abantu bakuba amasasi Bobi Wine bwajjewo ffe mu Western Uganda poliisi emugaa tojja kuyita ano yita eri mu nsiko bwagenda mu North mwalaba Lilian Abel woman MP w'ekitugumu ow'NRM yagamba Bobi Wine tasobola kulinnya tasobola kubuuka kaluma Bobi Wine oba yayitawa nange simanyi n'ayingira ggulu abantu bonna ne bayiwa ku luguudo Lilian Abel ne yeepamira nze kyembagamba kati Lilian Abel yes nonno oyo omuwala yasomera wano odi Kampala nga mu nnaku muzibu ndikunyumiriza nga lyajja n'ayingira mu gyababuvuka abaana bano tujja ne munaanansi kaakati bannange Bobi Wine kati nupu eyina ekitebe buli yali agamba nti nno Bobi Wine mu projekiti ya Museveni kati katulabe buli yali agamba nti Bobi Wine tali serious ekirungi Bobi Wine akoze emyaka ana muvubuka munnange Museveni buli lukya abazungu balaba afuuse liability mwekamba buulire mu Africa wano badictator bagenda kugwa at one time Di Santos wetwogerera batya n'omuzza mu Angola Di Santos goloza Museveni tabiraba nze ngamba nnyo abantu abali mu government it is better to do it right and do it now it is better nagamba lulika nkiddemu singa nze nali muwoozi at this time singa natandika okunoonya Bobi Wine twogere mbabuulidde otyanga omuntu enkya ngenda kujja wano mbabuulire ekyabadde mu diaspora nekyo kitegeeza eri obukulembezi bwa Uganda n'omuzannyo Bobi Wine engeri gyaguzannyamu actually mwabatamanyi Bobi Wine ali mu lutalo kati kambabuulire n'oba weenaale mpuliriza mumanyize sirimba Museveni is going and he will go bw'aba naagaana okugenda nga waagenze Museveni is going to fall either like Gaddafi obanga ba Di Santos obanga Bashir and when he falls his generation is going to follow him mbabuulira omuwala wa president wa Angola Di Santos wali katakyasobola kudda mu Angola ye yali omuwala ye yali omukazi asinza obugagga mu Africa bwe twogerera ebyobugagga byonna babikutte kati y'omu ku baavu mwe mwenna abepankira ku gavumenti eno muvuma abantu muyina emmundu time is going to come you better change and change now mbabuulira nga baganda bange nga mikwano gyange kanfuneyo omu babiri abankubira ku simu munsonyiwe kiri kitya wano mbalaba Mary kwagala Bobi Wine akalya nke kanveeko wano waggulu katono okay bigger brother I'm watching from Kansas City Godfrey Dore Shabani Kaye mwana nkwagala nnyo big up mukalazi nkulabye wano yes Sekase ali Bahelen Engineer Chibi nkwagala nnyo mbalaba wano Yigadisan mbalaba wano Yovan Michael Nakayima Prosi mbalaba Isaac Sebagala Sabula mbalaba wano banna ina matovu swabula mbatumidde mwenna Rachel Kutesa brother and your doctor thanks so much Mary kwagala if no project ya NRM Mary kwagala agambye if no project ya NRM as Kasabuni Gashumba says kati ebyaddala Canada babigumire anti project Mary kwagala lese ekintu mbadde njagala kitandika koncha agambye bwati nupu webanga project ye NRM katukiriza kati bagumire ebiri Canada ongamba otya nti nupu ekolere NRM kati nupu nalabye chuma cha Yesu muganda nga chuma cha Yesu nkutumidde otwalinga mu kanisa chuma cha Yesu no mulokole muzibu nalabye muganda nga chuma cha Yesu nga akulembedde abantu ba nupu nga bagoba
gundi balam nga bagoba n'oli omukazi n'akabirwa kati weeba nupu project ye NRM atojja otya okungamba nti ate bagobya abe NRM kugamba era ne bamuyita Kasabbuuni simutegeera oyo omusajja anyway Aneti bwejjako obadde kigwe kale oneka kozi gwe nsobola okukwatayo ndabe kyagamba ssebo olina sekendi zintono nnyo wangi ssebo sole ate kakati ono abadde akubye ate mbadde mukutte ntya no Canada ssebo tosobola kuba okuba ova Dubai naye okutukako enkya ku ssaawa 11 zenyini tugenda kuba wano mbagambe kyebitegeeza ne developing story eno Bob Wine kyemulabye okugulawo office zino actually si office naye plot kwe bagenda okuzimba it's a developing story enkyanja kuba nzija okubannyonnyola byonna ebiddako then mbagattireko ebyabadde e Bulaaya ngenda kukigatta n'ekyakakwenze ekya Germany we yawandika olukuŋŋaana lw'NRM obutabaayo nekyo kitegeeza nammwe abali mu diaspora kye mulina okukola njagala okusemba nga ngamba abaganda bange ab'NRM mumumanyi nti naliwo NRM kakungu nze abantu abamu ngenda ne mbasanga nga muzeeyi Fred Bamwine akimanyi twalinga wano e Lubaga mukimanyi nti nze abamu ku mmwe temunsinga kwagala President Museveni General Sane nze muyita muzeeyi wange because muzeeyi wange naye ebyaddala biri nti njagala okwogera as a westerner nga njogera eri aba westerner bannange mbabuulira mmanyi aba westerner bangi muli mu ntiisa naye nze navayo bagamba si buli mu westerner nti watuuse oba mu magye nti ayambiddwako aba westerner bangi they've struggled their way to be there wabula perception eri mu bantu baali bamanyi nti buli westerner oba buli munyarwanda bayambye muyambe nyina mukwano gwange abeera Denmark yangamba Kaye nali nakyawa abanyarwanda negwe wannyonnyola ekintu ky'abanyarwanda n'okiggusa n'ekitegeera yes gashumba ebyo byagamba eby'abanyarwanda muleme kukyawa baganda baffe banyarwanda abanyarwanda abali mu Buganda they became Baganda people kyova olaba Nuupu yawangula e Nakaseke e Luweero those are cattle corridors those areas mulimu abanyarwanda bangi n'abawestana era Museveni yali yakifuula kifulukwa ajjayo buziina n'ababambira n'abagamba ne balonda byayagala kati bamukyawa osegera ekintu ekyo so njagala bategeeza mbadde mbasaba woba oli mu government nze simanyi gy'ova ova mu Western region obawa it's time to think about transition it is time ennaku zino njagala okwebaza amagye ne military temukyakuba nnyo bandoza munaabadde mubuzi temukyakuba nnyo bantu naddala by'ebyobufuzi if you don't think about transition waliwo omuntu ajja ogibalowoleza nga muli mukomera oba nga mwesse nga mwekubya amasasi njagala basiibula ngenda bbawo enamba yange eno enamba yange osobola kunkubirako oba okumperezako WhatsApp ng'oyagala kwogera ku balwazi forestry bali be nagambye oba ne miliyoni 6 nga bakuguza ettaka 1 acre nga kuliko emiti 2,000 ate nga bagirabiridde okumala mwaka mulamba oba gwayagala okukogga olubuto oba omubiri akajani kakano kali organic tekalina kyekakola tekalina side effect just tekakoza mabeere na bitundu bya kyama enamba yange eri 070449 070449 onakubye leeti sikyasobola kukwata wano simu simanyi oba nsobola omukwata ekisemba oyina sekendi 2 oyogere eri abantu mukama wange gyebaleko kale ensi yonna ekuwulira ssebo ensi yonna empulira ate muganda wange mbadde njagala kukwogera naawe kale kamalirize wano ogenda kwogera nange kale mpedda kika 5 okay oyo ayagala kwogera nange kale tewali tabu njagala obbasibula ngenda kwetoololamu katono nga mukyali okwo netolemu kubanga ono Gideon asobola okutankula wano ebintu ebiri wano n'abyonoona bwonoonyi Gideon